kati mu kutandika waliwo abali bagenda maaso n'okuwaya naye okusira ku mboozi kiraga nti bava mu sinema. Omukyala agamba ye tagenda kuddamu kulya mberenge nga bali mu sinema. Nono agamba sigenda kuddamu kukkiriza mukazi kunondera sinema yakulaba. Amazima gali nti sinema z'abakazi zikaabya kati ze mpulira n'emmeme esindiukiridde. Kale tofaayo bwe tulaba tuddayo gojja okulonda. Yajja agezeeko omunywegera. Baba bali awo waliwo emmotoka ezajja ku speed okakana zikonaganye. Wandibadde oyita mwenda emwemu. Lodi yadduka emisinde ajja asooka alabe ki ekituusewo. Emu yeefudde n'okwefuula. Bafuddeyo kaasha. Nakye yakwate kubo n'ayitawo emabega. Genda museena nga asooka ofunye kiti yange. Rodi wa EMT. Gamba emergency medical technician. Nakye yakubira b'ofiisa nabagamba bwe kibasoboka bajja wano mu Nambiro bawagenda gezaako okukola ekisoboka lwa nsonga wa EMT naye embeera si nnungi. Laba tabu yamusimba kakiti. Sebo kwatirirako ogenda kubeera oke. Genda obuzibu nga bunajja unagenda okuzza amaaso okwekanya nga kirabika bali mu motoka eno yole yabika tajja kusimatuka bulungi. Yakwate kubo ne yeetula najja erudda kyava asooka asikayo okusaidi seno ku driver seat. Mbuli awe wakuluma nti wawane najja agezeeko ofuna eddagala kwatirirako bwoti. Poliisi eri mu kubejja katete erudda ku mmotoka ey'okubiri mulimu omukyalo nekirabika omukyalo tali oke tandise ogezaako sika okusemba lodi kyava amaliriza ono nakwate kubagenda asika n'eggaali yajja asikeko ekijji. Laba tabu poliisi eri mu kubo bannange ali bulungi ono atandise okwesika. Bakayise 12 rounds reloaded. Esooka twakiraba tulekedde kyakubiri nga wayise eddakiika zaali ziweerako ddala obulungi wanga wayisewo engeri y'akabanga obuyambi obw'amanyi nga butuuse. Bagezaako tuba basobole otaasa abo abasobose. Nga bagamba Randy Attorney yakulembedde abazanyi wabula Tom Stevens takabuzeemu. Brian Mackinson bonna bagenda kubeera mu sinema. Vanessa Tazo Sinbazbai nga bagamba Sean Casey yagezaako okunoonya abazanyi be tunasiikana. Aishali n'akwasaganya obwambalo. Nathan Fast yakwasaganya enguliko wabula nga bagamba Chris Force yali kapre producer wa sinema. Bwe bazi batandika okwetika abamu Rudioni yakagatagala yakawadde essaawa emu n'ekitundu wabula Troy Hassan n'abeera production designer wa sinema. Ono baamufubako naye nga kirabika bambi ebyo tebyali birungi yali tagenda asobola kudda mu kaseera ako. Rodi yatunula afubye nga bw'asobola naye ebiseera ebisinga sira omukama yaba ayina engeri gyategekamu ebintu bye. Kivula mu bufunze abamu kufe muzikiriza yaffe tugamba insha Allah. Richard Rowero, Mark Braystock nabo baliko ku mukolo gwa sinema. Mukama bw'aba ayagadde Michael J n'akafulumya mu butongole. David Binlo yawandika olugero lwa sinema gye twolekedde. Mukazi watu yajja agezeeko okumya omwami Lowell Rain n'abeera director w'Okotiko. Rodi kyamuluma ng'amaze okuyita omwaka mulambirira tuwadde ebbali makaagamu bali bagenda maaso n'okulanga nga bagamba Rodi ayitibwa Governor Thomas Devlin yali abuze yakwata ekubo genda okukola ku Lwokuna wabula teyasobola kudda kati kitwalidde ddala sirebe ennaku 2 Darlingisi essaati zange endala zenkoleramu ziri luddawa eno sigenda sobola gikoleramu etonyemu eddagala ly'amannyo. Tiweerabya tulina okulya ekyekulo ne sissa wange ne boyfriend we omupya okakasa. Yajje bali mu kiyungu
kujasobola okugezako kufuna ku byokulya Yes, you do. naye mpulira nga tafitinga mu bagayi bano kuono bajyamu ekyo saagala kuwulira ngaoddamu kyogera kwega ye obusiizako kye kyakimutuusyeko omwaka gumu guyise mabega alabirira oba osanga guno omulimu tagugwana Besides, mukazi wa mugamba ebyo bive nako ng'ovudde ne ku ekyo bw'ona oba okutte ekkuba okomawo mu budde ojja kuba omumanja One lucky guy. ndowooza ndi wa mukisa okubeera n'omukyala nga ggwe yeah, you are. mu butuufu oli wa mukisa ekyo kyo kyenyumirizemu bbanga lyonna kujafuleka juisi buluka yambulesi kwe kujja ebweru juyira wa EMT emergency medical technician Hi, Jay. ogamba kijje Jay. balina seyawa bwayitibwa jje Oh, yeah. sole kiba naye ntukidde mu kaddi Come on. wayisooka ompe ku byokulya Share with your partner. omwesimye muli bafumbo ffe tuli bawuulu oveeka nga tolinako ewesaji leeta kajuisi biveeko ebyo musawa mulalo Hey, let's go. kale jasi engeri gyalipata naawe mugabane tugende obudde buweddeyo muyiteewo mulina okwate ku bugendo kyapa abaaye mubadde ki tambula gwe siina kyakyengenda kuwa yamugamba afune onako olusufu era bwatyo nakwate ku bagenda basisika n'eggaali yaabwe gye bakozesa ku mirimu gyabwe yambulesi ndowooza wandibadde osimbula ne tugenda kati gye yavuga seyaawe bwete eggaali nesimbula basobole okgenda okukakkalabya emirimu buli kimu kyonna ekyetaagisa kibeeramu emabega byandibadde nga ebya first aid olwo baavuga kuva ku makya paka kawungeezi tebasobola kufuna mirimu gy'amaanyi giri awo kati alina okunyuka agenda asisiika ne mukazi we wa mukazi we yamugabe basitawe balina okugenda balabe sisita we bali naye ekyegulungu gasseko ne boyfriend w'omupya bifo nga tebannaba kunyuka Dispatch. baabayita One, we are en route. anti tugenda kukwatikubo tugendeyo balina bwe babagamba sisita bikaluwe yeetaaga obuyambi kati engeri gye baali okumpi baavugira wa ambulesi basobole otuukayo muufo era mu ddakiika nga ziizo baali bamaze otuuka erudda oyo siyo ye yeetaaga obuyambi waliwo gwe basiikanawo naye nga entambula gyatambula ono yabakana mubake katonda wattu nkulina tofaayo kati oli mikono gyange funa kaswekya bamusyeko bamuteekako erudda aya muyingize muna mu ambulesi muyiseewo basooka ne bakwekebejja kusyako n'ecupa y'amazzi His pupils aren't dilating. amaaso ge gamyusa ayinza okuba abadde anywa kayaga oba ki weewakuluma kono waneeno lwoli kujja bikule walabe Jesus Christ. nga wali ekisago baaba lindako yalina osooka omusalako bino era buteefu n'abijjako What is agenda okuzza amaaso nga mutungu abavubuka ennaku zino enjaga bagiteekayo namba mu lubuto nga tebakyazanya kati abali wano essimu neevuga ono yamugamba essimu gikwate essimu eyo gikwate Hey, okay. waayi obadde kingenda gikwata nokakkana Hello? hello Hello, Nick. ogamba kiniki Can begin. tugenda tandika tutya oba But I'm kind of busy right now. waayi ndi bize essaawa zino ogenda kunsonyiwamu They need to be. lodi yamugamba ekintu kimu nti miizaani tezikyakwatagana bulungi zeetaaga otteeka mu nfu Sarah died. kasoogezako ova ku simu eyo mukazi we agenda kufa saala And our fun before it even begins. The fuck? gwe What do you want? kiki kyoyagala Action. neetaaga tensioni yo Assuming I now have. aye sirabika kati ngifunye kasita njogedde ku saala Nick, what I want you to do is step out of kyenjagala kiki kimu kyoba osooka okukola fuluma emmotoka eyo private conversation. fuluma emmotoka eyo kubanga sietaaga muntu ena kulya mbozi kye tugenda kuba nga twogera tusobole okufuna ka private conversation Be right back. lulisi yakola n'afuluma What the hell? gweokola ki naawe What the hell? kyokka toli yeetaaga bya uwai Second, Jay. 1 second. just mpayo akatikitiki kamu aha Okay, I'm out. nfulumye A few more steps. weeyongereko ebigere bibiri mu maaso neyongereko ebigere bibiri mu maaso kiba kitegeeza nti amulaba neyeesikamu mu maaso That's fine, thank you. kati ekyo kiri fayini awo tusobola okwogera bali waliwo engeri ya kamera That's right, Nick. I'm watching you. From this moment on, yamugamba kyenjagala okole kiri bwe kiti
okuva kati njagala ogezeeko okukola kye mbagambye. Wulira. Rudy ayogera ali bbali. Yamugamba nti oba olina issues nange njagala tusisikane face to face. Oba osanga tuzogeremu. To use some kind of sick game? Tugenda kwetolola muzannyo, tugenda kubeera mu muzannyo. Kono kyo kyekusiya ku muzannyo gw'ekipangulukufu. Ye baguyita 12 rounds. More than you lose, I turn myself in. You don't. Singa omalako emetero 12 n'owangula, then ngenda kwewayo. Wabula singa olemwa, abantu bangi bagenda funa obuzibu. Unatandisa okwesika. Uwaina wesoko jonyamiko omukyala yesika. If you refuse to cooperate, Singa ogaana okukolagana nange, era abantu bagenda fwa. Any attempt. Singa ogezaako okuyita poliisi, Die. abantu bagenda fwa. Nick naawe soko jonyambe. Katonda omwana yesika. Nick ali ku ssimu. Omusajja mugambe tova ku ssimu. Why me? Lwaki olonze nze? Why does anything happen? Lwaki buli kimu kituukawo mu nsi? Random. Maybe. Lwaki ebintu ebisinga bigwawo oba osanga ebisinga bigwawo lwansonga omuntu abeera mu kifo ekituufu mukadde akatuufu. Kakati Let's start things off with a bang. njagala tutandike ebintu bino ndowooza nakubaluka n'abakopesa bwanyiga bunatandika okankana ono yakimanya oba osanga munda mulimu kojja yamugamba jje fuluma awo kyokona atadde sesiko mu matu fuluma vaayo mugambye sebo tugenda tutandika na bbanga kubaluka kojja nebaluka Rodi amukubidde essimu n'amugamba guno gugenda kubeera mu muzannyo gwa mwetolero 12 wabula singa owangulako emingi kiba kitegeeza ngenda kwewayo eri poliisi wabula singa akusingako ku myetolero egyo 12 kiba kitegeeza nti abantu bangi bagenda fwa naye nga lwakubanga gwe yakwate kuba gyasooka azikiza esseyaawe gye yali akutte akalyo mu kaseera ako essimu yavuga Hang in there, buddy. Hang in there. wama ogira okwatirirako seya essimu evuga najja agikwate. Well, that was round one, Nick. ebadde round esooka Nicky Boss. kiba kitegeeza nkulidde You son of a bitch. gw'ogwana gwa malaya Killed an innocent kid. ossa omwana atalina musango. can we agree to disagree On that point. Saagala tugende maaso nakaaniya ku nsonga eyo wulidde ekyo madde nkulagako Maniac. I assure you that oli mulalu Once you understand what I am doing, bw'onooba otegedde ki kyenkola very thing. kyava asooka afuna essimu ye gy'abadde asudde. I don't know what this is all about. Kale sima kino kyekusiya ku ki See, you're angry. I get that. nkimanyi olabika oli munyiivu Solution. najja asindika emesegi you send that text. bw'osindika mesegi eyo mukazi gwe agenda fambwa gwe kirwadisebo kimulaba It would be a real shame if ate kijja kuba kiswaza mukazi we okubanga afudde naye nga bubadde buvunaanyizibwabwo afudde ku lulwo oh please he'll live. tomulumya Look, trust me, if I wanted him dead, He'd be nesiga singa mbadde njagala abeere mufu yandibadde mufu doubts. ewatali kubusabusa kanajja amusindikire ka mesegi bw'oba weesikamu mu kyegamba Or Nick, anyone ever tell you that? Don't you hurt her. bamenyera kusaba tomulumya sigenda kumulumya As long as you follow the rules. bwe kasita ogoberera amateeka g'omuzannyo gwange Rules. Rule number 1, etteeka erisooka fucking cop! teri kuyita basirikale teri kuyita basirikale Oh, that's more like it. ekyo kirungi essimu ogizizaayo Yeah. kakali nekiddako See your face so I know whose ass I'm gonna kick. njagala kakasyamu nabafeesi y'omutumbavu gwe ngenda osamba obutofaali Now, kati ssebo let's play. ndowooza tugende maaso n'okuzannya Okay, you just received a message for olisiiviiza emesegi essaawa eno eya rawundi namba 2 holding at the kuliko adress We'll find it. 1178 Columbus Street. Yamugamba nti wowetaawo ekizimbe nga kimu You're gonna start ku street eyo oba ku adress eyo ogenda sikanawo emmotoka eyo now. Those are sirens. If you were still there when they arrived, njagala okwate kuba ogiyingiremu
obugombe bwa polisi bwonoba okyali awo ze simanyi kyogenda kukola yanguwa mugambye sebo lawundi eyokubiri yakusiikana mmotoka yakwate kubadduke amusindikidde meseji nga meseji kuli kadresi Columbus Street namugamba nti genda wogenda sisikanawo emmotoka yadduka musajja wattu lawundi yakubiri mwadde eddakiika talina kukola nsobi singa eddakiika zimugwako nga tanabatuuka kumaliriza ekyo kyaba mugambye kukola kibasigeza aluzinze musaapi yadduka misinde kwe kujja ebbali n'asooka amagamaga ene obuzibu nga bunajja emmotoka ziri wano kyalo motoka eriki genda ogikwatako ngeno nywevu banange nakwata ku yokubiri nga nywevu kyokka obudde bugwayo Yesu Kristo fudde banange kyava asooka amagamaga asigaze eddakiika emu n'obutikitiki obugwamu tekwa kuba asaaga kati yakola kyava linya amadaala eno waggulu seba ate waliyo parking road ayaya zibeera muno kyalo n'asooka yeebuuza motoka eyinza kubeera eriwa ya mipiira ebiri oba osanga ya mipiira ebiri kuba yaŋŋambye round namba 2 naye ate yaŋŋambye motoka round namba 2 wasigadde butikitiki 38 najja tufudde banayi agenda okusa amaaso kyabalengera ebbali waliwo ewali akagambo 2 hours n'amanya kasaalengedde kayobosanga ne kamuwa sayini kalike kamuwadde sayini eyinza okuba nga yeeno bambi kankugule nekyagala obaluke yagigula ngeri okugikula nga tebaluse yakiralu yalina otuula munda webale tuuka ku buwanguzi wangudde Well, maybe next time You'll do better. Now listen very. oba osanga omulundi omulala onoosobola ogezaako otuukiriza obulungi Round 3. kati mu motoka eyo It's now. mwe muli kulwa egenda okutula ku lawundi namba 3 we've got a schedule to keep. tulina sikeju sebe ey'okwasaganya Let me add a little incentive for you. kansooke ngekyeko okubaako ekirungo kyenkuteeramu n'amuteerako essaawa mugambye sebo tulina sikeju gye tugoberera mugambye kebeera mu motoka mwe muli kulu egenda okutula ku lawundi ey'okusatu musatu n'akebera kiki ekiyinza omulaga lawundi ey'okusatu agenda okuzza amaaso bwati okwekanya kuliko wano akabiriti ka hoteri mulimu obuti 3 kakibasitegeza alina fuka agende ku hoteri eyo yakyusizawo bukyusya gaali n'akwata ekuba atawanyike yuli n'afuluma parking road wabula bw'atuuka ebbali yawetera wano kina akutte side shed baba akutte side sheno kirodi sebo kina we kirabira kigenda okuzza amaaso ng'agenda mu direction nkyamu kuno omusyama mulalu yagirinya kabaati You're going the wrong way, Nick. gwe sebo mbwa gwogenda mu direction nkyamu kono sirika When you think you can get there, olowooza osobola okutuukayo mu budde nga nze siriiyo lodi avuga agenda sisikana mukazi we ati kangezeeko hey, dummy, you think I didn't plan for this? olowooza kino saakibala nti oyinza okukola ekintu ng'ekyo Detonate the bomb that you activated when you started the engine. kiba kisegeeza ogenda tegulula kojja oba ngenda tegulula kojja gye wataddeko kasita watandise emmotoka eyo kasita wagitaddemu ekisumuluzo wataddeko kojja najja alingizeeyo alabe nga kituufu kojja gyeri n'asooka yeesiikamu ati yajja afune entambula nekikuba ku ssimu ye You get back in that fucking car. ngenda kusabodde mmotoka eyo mbwagwe You're gonna have to do it yourself. bw'oba oyagala twala kojja eno mu kifo ekyo ogenda gyetwalirayo I will blow that car up right now. singa oganda ngenda kubalula emmotoka eyo You wouldn't like that now, would you, pal? You want to die to ate si kiwa nti wandikyagadde Dear sweet Sarah, that? Shit. bw'onoofa golowooza ani agenda okulabirira omukazi gw'onoobolesa emabega if you complete the round, singa omaliriza emyetololo gino take the bomb. oba singa omaliriza omwetololo guno kojja ngenda gitegulula ngenda gijjako Nick, if I wanted, nina kwesiga don't you think I could? singa nabadde nkwetaaga oli mufugoloza nandibadde saakikoze dda I know you won't kill her.
nkakasa atya mutogenda kutta mukazi wange You wouldn't have any reason to play now. anti singa mutto ojja kuba tukyalina nsonga ekuzanyisa Decide. ng'ofudde ne ku ekyo 10 seconds. olina sekendi sino 10 ezisigaddeyo motoka gifuko gitwale gyeteekeddwa okgenda omugambye singa ogituusa mbudde nze bomu sigenda gitegulula kati yalina okudda mumotoka agifuka agitwale mu kafo gitwale ku hoteri yagireeta omugambye gwe tiweereke omukazi sigenda mutta kati kubanga ekisooka singa mutta kiba kisegeeza ogenda va mu muzanyo ojja kuba tokyalina kikuzanyisa nekiri kyenkutenga lavregi yagivuga n'asooka agireeta kaasha banange asigaze eddakiika ntono tukamunfu wawawa bw'atuuka ebbali n'agikyusa muzeetu yavuga eggaali vaayo gasiya nayo masiikini wasigaddeyo nno we yagipakingira ddala wennyini ntuuse kojja gijjeeko kojja gijjeeko mbwagwe n'agijjako katonda wa Wow, nicely done, Nick. mu butuufu Nick entandikwa simbi Friends today. kati waakali emirundi ebiri In one of the rooms of this hotel, you kati njagala okwateko oyingire mu hoteri eyo ezimu ku luumu ezo Questions? ogenda sisikanamu ekigenda okutwala ku mwetololo ogwokusatu oba ogwandibadde ng'ogwokuna Hey, you better hurry. Round 4 is already. wandibadde oyangwa kuba kirabika eddakiika zatandise edda ez'omwetololo ogwokuna n'akwata ekubo n'ayitawo genda otuuka ebbali ku luggi nga waliwo kamera yakiba kiresejja sebo kimulabira mu kamera ze ez'enjawulo ziri ku bbala ng'ogasseko ne mu bifo ebirala kati yatuuka ebbali Welcome to the Fortune Palace. How can I help you? nkuyamba etya mukama wange Someone OD? simanyi waliwo afa akoze overdose nedda Looking for a room. noonya room You're in luck. We have those here. anti munaye room obimanyi bye tulina wano something on the 4th floor? waliwo kibangambye ekiri ku fule ey'okuna Fuck, come on. najja mukebere ku fule ey'okuna kyokka eddakiika zigwayo n'eddakiika 5 Sorry. onoosonyiwa fulozo kegamba ruumu zonna eziri ku fule ey'okuna zijjudde Find out who's in those rooms in the fourth. njagala kumanya ani ali mu ruumu eyo No. Try Match.com. lwaki sogenda n'ogenda ku match.com bw'oba oyagala funa muntu I can't help you. Have a nice night. funa ekiro ekisuufu sobola kuyamba kati yagenda okuzza amaaso nga kambadde esaati kuliko n'amanya Listen, man, I'm sorry. onoosonyiwa boyi ku kyati jakakuba ku mitayimbwa n'akasika mu kiro kyekambadde On it, it'll stop bleeding. engalo gikwatire ku nnyindo omusaayi gujja kulekerawo kasaalengedde nga kambadde n'amanya yekuru kagenda poliisi etuka butuusi mu kafuwano ambulensi webalukidde loodi wabadde yakabwa mulimu nakyala yafulumamu What's the urgency? nsonga kyendese wano ey'omunambiro Ace? mukimanyi nkwasaganya musango gwa gavana Thomas Devlin Paramedic's name is Jay Thompson. Still unconscious. loodi wa paramedics yafunye obuzibu ayitibwa J Thompson Seriously, you called me here for this? kati mundese ku lwakino ze senior detective Well, I thought the same thing. mu kusooka nalowooza ati njasobola okikwasaganya Side. naye ate ekisinga okwasa ennaku Traces of seafood. aba korona okusya ku kojja baluse bagamba nti ebadde sifo Paramedic's partner is missing. kyokka ate patana wa paramedics oli ani akosias amisinga Malloy? lodi ayadde ayitibwa maroy nick maroy Gonna be all over this once word of the C4 hits. okimanyi nti abahumulanisa ekyuli tebagenda kuba beetolola ensonga eno singa bakimanya nti mbadde mukojja ya sifo The Geek Squad down here. I want to know what. njagala ofunire geek squad bajje basoke bekkanye ki ekiri ku kamera eyo bano bwedda bali wano ffe tetwakalabye ka kamera obwedda sewo we bali naye nga tebalina kye balengera nakyalo olutuuse senior detective ye n'alabirawo kyokka abadde akyakwasaganya musango gwa gavana yamisinga nnaku bbiri kati loli atuuse ku fule ey'okuna kanasooka yeebuuza eyinza kubeera luumu ki eyinza kubeera luumu ki yabala ruumu paka ku luumu 44 yejawulirize bani abali munda sebo waliwo atwala embi ali mu kufuna kasi akasanyu njagala wekanye katonda watu gira sebo nakonda nako katofwali
baabo kyeyakola yakwate kubona asekula paka munda lwali yamugamye esenga otuuka munda ojafuna ekijja okuba nga kikuwulira ekyokudibwamu ali ku mwetolo gwakuna yani gayi nze simanyi biki byoyogerako boy yakasukuma busukumi eri kiteekeddwa kubeera waneeno kwe kutandika kifefeta kuli yebuuza onoonya biki gwe ssebo wandibadde ofuluma waneeno wulira gambye fuluma kakuba bukumi mutwe gasiya kati njagala ombuulire biri ludawa va ku muno kamusyeke kamweripyeko yakakwata nakayisawo nakasawo kapembeni kati gwesebo naye namukanyuka erudda gwesigalawo litosekuka gasiya ku mbaavu njogera naawe yangu simanyirayo mubiri ebikyateyo of course bwe bibeeranga byakwagalana biyitawo kubuza byamagezi osirikamanyi njagala ombuulire biri luddawa essimu nevuga wegikwate kugambe musege gwe kwata essimu biri luddawa biri luddawa njagala kumanya mukazi wange gwe ssebo mbuuza gwe ono essimu ali ku ssimu ayagala gwe nakwate kuba agenda agifune Hey, congratulations. webale tuuka ku buwanguzi Nick Making a mess. I hope you. naye mbutuufu hoteero ogikyankalanyiza kansube nti ojja sasula kuba munnange Of course there is, Nick. Nick To me, when you find it, bring it with you. yamugamba nti kyenakutumye munda ekyo bwoba okifunye Blue to rent. njagala okwate kuba ogende nakyo Waiting for you in the hotel parking lot. ogenda siika n'emmotoka egenda kuba ekulinze mu hotel parking road Tick. emmotoka erinaanye emmotoka y'omuvubuka oyo najja asooka akebere What am I supposed to be looking kati si kyeteekeddwa okuba nga nnoonya munda waneeno lot? Hey, you know, Nick, kyenteekeddwa ogenda nakyo mu parking road see the very thing. ekisinga okwasa ennaku okimanyi Even though it's staring us right. nti ebiseera ebisinga abantu tebasobola gezaako okulaba bintu byennyini ne bwe kiba kimuli mu maaso awo Your tattoo. tatuuyo kati waliwo tatu kano gye kalina ku mukono wabula tatu yeefaananyiriza Nice. kaddole akabadde ku kojja What's your name? erinnya ly'ogwani wayi ngenda kubuulira mpitibwa Tony Weaver Come on. kati gwe jantugende Tommy Weaver kirabikono gwateekeddwa ogenda naye naye nga mugambye nti kyonna kyonna kyofuna wano kitwale mu mmotoka erinaanye emmotoka y'omuvubuka oyo mu parking road kijja kuba kikuwa kuru ku motolo ogwokutaano kano kaagala kubira poliisi oli musiru kati sebo tugende olona buli kimu kyonna akiraba yasooka n'akasiba kamba tambula zisyakako dalingisi manyi kyoba okulayita abasirikale tugende gwe kati agenda ofuluma nga oli gwe yasekudde ku mulyango ali wano This again, huh? gwe sebo okyagala nkwongere nate era ku luno syagala kunnyongera naye kirabikono yayagala nagwaleese kamenyi ono yajja akubire poliisi kati agenda okuzza amaaso nga mbye badde bakozesa balinamu ne kokaini namanya poliisi bwenejjawo nesiika nawo bino bayinza omutwala ate yagikubira omanyi kanoseeko ogusembayo lwali agudde kamenyo bano basaane masavu bakola mu bukya yitawo kano kaba kadduka n'akafuna sebo tolina gyolaga gwe sokodde ebbali kino kimufuukidde ekirala kimugunda amaŋŋuumi gwe todduka sigala todduka obadde kyolagawa yakikuba egiraasi ku mutwe kuba eŋŋuumi tereera lwabinyama naye sebo bibeera binafu gwe jantugende waliwo emmotoka eya silva eri ebbali ebweru ku mulyango gwa hotero oyo njagala oyite poliisi kubanga mulimu kojja gwe tugende kyagala onkanye tugende ono naawalira alinga nakabege emmotoka ye eriruddawo kuona ebisumuzo olwedde ebisigaddeyo eyo ndaga emmotoka ye eriruddawo emmotoka yange yeeyo
kati bamugambye nti muyingire mu motoka erinanye ey'omuvubuka mugenda osikana crew egenda okutwala ku moto namba 5 bwa round namba 5 nakwatikubo nayitawo Benji yasooka n'afuna ebifungo by'eggaali mani akafaanana katatu kange yasambusa n'akoleeza kasi kyonoonya noonya crew naye musajja gwe oli mupangulukufu mbwanoonya crew emutwala ku rawundi eddako rawundi ey'okutaano n'alengera bigiravuzi biriko engalo 5 5 fingers. engalo 5 Round 5. rawundi namba 5 And in here. kansooke nkebere mu kigiravu The hell is that? kiki ekyo Looks like coordinates. jasi ziringa coordinates Sees GPS. kati emotoka zino zibeeramu gps 49. n'atandika okunyiga ennamba nga bw'azissaamu zonna zonna n'azissaamu bulungi kati emotoka bw'ogiteekamu ennamba ng'ezo ekuwa ekifo Corner of Sherwood and Grant. ku nsonda ya grant ne shawudu kati gwenywera gye tugenda okgenda ono omusaala tubamusikanye mu hotelu wabula bitegere ebigenda mu maaso Let's see it. leka tulabe ki kye muyinawo The bike. That's great. This bano basobodde okufuna ebyalikodingiddwa okuva ka kamera Stop. ambulance we yatuukidde sooka olindeko awo see now what kind of an EMT leave kati mubutuufu emt nabakyafuluma emmotoka ng'olida alina omulwadde munda stepping out right anti oba osanga essimu ebeera y'amakulu essimu nga y'amakulu etya ng'olida alina omulwadde agenda okufa munda That's Malloy. oye maroyi At least now we know who the corpse isn't. You see that? olengera He's looking at the camera. atunulira kamera That's right, buddy. Smile for the camera. ayinza okuba amwenyeza kamera Got it. That doesn't look like someone who just blew up his own ambulance. oyo tandabikira nga muntu ayabiza ambulance eyiye anti oba osanga aba yakibaze He did it again. aziemu akikoze nate atunudde eri kamera Looking at whoever he's talking to, abanga atunuulira omuntu gw'ayogera naye ku simu watching him, tugamba nga omuntu alinga amulaba ku ki kyakola tapped by any outside sources. You're serious? kati yasooka n'agamba bano njagala mulabo baaliwo eyatapizi ku kamera eyo nabali wana essimu nevuga skies Yeah, we'll be right there. tugenda kuba tutuukawo mu budde Someone fitting Malloy's description just trashed the motel in Chinatown, and bagamba nti waliwo omuntu abadde alina enfaanana ya maroyi afudde ku hoteri emu mu chinatown wabula agiresa agikyankalanyiza Monroe, bano balina obbaleka ku ekyo make the call. bagenda maaso n'okwekanya footage avudde ku kamera badetectives nakyampozi ku kasekuno lyayitibwa skies basawo bagende ku hotel Look, man, if this is about money, kino bwe kiba nga kyekuusa ku nsimbi nsimbi you kidnapped me, right? I didn't. ndowooza y'ensonga lwaki ompambye kono sikuwambye What it looks like from where I'm sitting. kati golowooza kino nfaanana ki What other reason would there be? I don't know. You tell me. Wait, I'm supposed to tell you why you kidnapped. zeeteekeddwa okuwulira lwaki ompambye The choice. I don't want money. nze saagala ssente kino nakikoze lwa nsonga nabadde sina kyakusalawo The guy that called you motel room's behind all of this. gaye yakubye essimu nga tuli mu motel room yali emabega wa bino byonna My wife, and he won't stop unless I play his crazy game. yayabizza dde emmotoka omwabadde seeya wange n'amulumya yagambye agenda kutta mukazi wange singa sizanya muzannyo gwe ogw'ekitumbaavu Connection. kati nze kyema kiri kimu kyokka bino byonna birabika biri connected biyinza okuba byekuusizako gwe Oh, wait a minute. lindako You hear that beeping? owulira akakaabaako najjayo okugulu It's my locator, alina ssebo ka ankolet kano kalokeeta kange which I just violated because you. So bw'abadde ku payroll kati agivioletinze lwa nsonga n'amuyingiriddemu Congratulations, Nick. That's another one in your column. weebale tuuka ku buwanguzi Waypoint, very exciting. who is that? ani oyo Tommy. tommy Welcome to the game. weebale kujja mu muzannyo Your new best friend has filled you in on the deep ndowooza seeyawo yamaze dde okuwulira ensonga za buli kimu kyonna nga bwe kitambula electronic. Tracking bracelet. Now, because you've been yamugamba nti meroyi kyotategedde nti omutumbaavu oyo aliko ekiyitibwa electronic tracking device so the police can't. naye kyengenda okuyamba kiri kimu kyokka ngenda gijjako poliisi eremegezaako kubanga ebanoonyereza nakumanya waawe muli But naye let me leave you both with a little reminder. kansooke mbeko kyembalekera kibajjukize bwe ensonga eno ssebo teri mu muzannyo rawundi namba 5 agiridde kati ayolekera ku rawundi namba 6 avuga genda ku nsonda
ya Grant ng'ogasseko ne Shawudo. Are you the lead on scene? Yes, I am. What's going on? Bano baatuuka ku scene ku hotel. Motoka yene eyogerwako. Basikanyewo motoka ng'erimu kojja. Rodi abadde yakavawo banga sigwanvu. We're missing something. We gotta be. It said 12 rounds. Why 12? Omusajja ono yagambye mbu ekintu kino kiri metero 12. Lwaki emetero 12? Frankly, why are you on parole? Lwaki oli ku payroll? It was it. The DUI Ate ensonga yali ya DUI. mistake. I got out 2 days ago. You don't think Kati mbadde nakafuluma nnaku nga 2 eziyise emabega. What any of this shit is about? maybe someone you knew in prison? Oba osanga omuntu gwe wabadde omanyi mu kkomera nga bamukyankalanya n'asalawo akutayiza ebweru. Rated. And besides, you don't look like you're doing too bad. Toyogera ku byansimbi olinga agamba nti ze nyina sente nyingi laba gwe emmotoka gy'ovuga kuba nno emmotoka si yange. Car is it? Emmotoka yaani? Simanyi. Why don't you check the glove? Lwaki sokebera mu glove box n'olaba? Ebiseera ebisinga bateekamu ebiwandiiko. Najja akeberemu alabe. The owner is Roberta Shaw. Ayitibwa Roberta Shaw. Do you know her? Omumanyi Roberta Shaw? Wa simumanyi? Yeah, I do. Nze mumanyi. That was my lawyer. Yali lawyer wange ku musango gwange ogwa driving while intoxicated. We just got really lucky and Kyogamba tubadde bamukisa okusiikanangako jeno teriiko. Get this. Wulira kino. I told the clerk. Omusajja akola munda kigambibwa nti Meroyi yamugambye nti emmotoka eno eriko detonator mune wakojja. To a Donald Perlmutter. Lives out in the suburbs. Emmotoka ya rodi ayitibwa Donald Perlmutter abeera eri mu sababu zemmanga. Nakyakyava asooka atambuza amaaso mu kifo kino. Waliwo n'essimu nevuga. Traffic cam was being tapped. by who? Anti ekisuufu kiri traffic camera zabadde tapped. Obuzibu obulwo tetusobola gezaako kumanya ni abadde azitapingyeko. Lwa nsonga kizibu tracing okumanya waya wa gye ziba giraga. Kuba sigino gyebeeraga nti lwa nsonga kyonna yakyetoolodde. Guys gotta have a hobby. Figure it out. Njagala mukinoonyerezeeko mulabe. Kubanga kirabika. Rodi si yakola bino. Ye nakya bw'agamba. Briefcase back there. Waliwo briefcase eri emabega eyo sooka ogikeberemu olabe. And what am I supposed to be looking for? Kati si kyeteekeddwa okuba nga nnoonya. The scales. Omusajja ono yayogera ku kiyitibwa minzaani. Callie said something about scales. Yankubira essimu nga ni mu ambulance n'ayogera ku kintu ekikwagana ne minzaani. Yaŋŋamba mbu simanyi minzaani tezikyabala bulungi. Ngenda muyambako zisobole ogezaako okuba nga zipima bulungi. Saakitegeera. Keypad right there on the dash. Keri yajja akubire nakyala essimu. Buli asizewo akubire looya wa mubuuzi. W'emmotoka gye balimu ebadde ya looya wa kalodi kano. Yakayamba ku musango wako ogwa DUI. Keri bali bagenda okuba essimu ng'essimu evugira munda mu mmotoka. Ye? Keri emmotoka ejjeetyo essimu ejjeetyo ovugira mu mmotoka. Basooka ne bapakinga eggaali. Agikebedde emabega nga teriyo kyokka ate ng'evuga kirabika evugira mu bbuutu. What are you waiting for, man? Kati olinda kigulawo. This guy likes- Obadde ekiono gaayagala nnyo ebintu bya bomu. Ojja genda ogimantalireko gitekeko ebigalo byegende baluke. Kwata mpola. Najja asooka agule waalabe. Jeez. Abaye akagikwatako essimu n'evuga. Why is the car stopped? Emmotoka lwaki eyimiridde? Decided to quit on me? Simanyi osajjawo powa. Wano waliwo kamera olowooza. Ye? Where'd you go, Nick? Niki olazeewa. Kalino tekikyamulaba. Yes. Anti ono abadde ayagala kkojoba. Bino ebintu njagala obiggyemu omuzannyo. You get back in the car. Ngenda kusaba okwate kuwodde mu mmotoka emu bijjemu omuzannyo. Oba ayagala kkojoba oba tayagala kkojoba ze tebikwatako. Under the name Iggy Pop. Omuvubuka gwe baatutte Well, yerijestalinze wano ng'akozesa erinnya eriyitibwa Iggy Pop. Okay, I want to know everything about Njagala kumanya buli kimu kyonna ekikwataka mu muvubuka ono. grudge against Naddala lwaki Meroyi akutte kuba omutwala. Kati okyakkiriza mbu Rodi ali innocent. armed and dangerous. I want him found. Kyoba okola fulumya APB ogamba abasigadde bonna abali mu field nti Rodi ali armed and dangerous. Njagala bamukwate. Kanakyake kana akabadde ne Rodi. Yalaba waliwo ekitali kituufu nakyala detective. Bano bajja basooke babikule emmotoka balabe ki ekirimu. Boys tulina okwekaanya. Oh my God, babe. Bagenda okuzza amaaso nga mulimu
omukyala ono n'abadde alowooza oba osanga Sara kuba naye alina enviiri za blonde. Yesu Kristo si ye we wange. That's her. Yeye asi yeye kyentegeeza yeye looya. That's a lie. You know something. Oteekwa kwa listo olina ky'omanyi. Toyinza kuŋŋamba nti bino byonna byonna ssebo coincidence. Looya we yali akola ku musango ogwa DIU yuyu. You like what you see, Nick? Simanyi oyagadde ky'olengera Nick. Next Time that could easily be Sarah. Mulundi oguddako tekigenda kubeera kyangu lwansonga gyasiikana Sara mukazi we. You son of a bitch. Gwe gwana gwa malaya. I make the rules. Nze nkola amateeka. Nze esalawo ki ekiteekeddwa okolebwa. Bro needs there would be chaos. Laws need to be enforced, Nick. You're about to find that out. Yamugamba ebintu ebisinga birimu obuvuyo. Amateeka gateekeddwa ogezaako kuba nga gateekebwawo. Kirabika osigaze obudde butono. Mwandibadde musiimula ne muvaawo mu ddakiika mu bwangu ddala. Bwe batyo ne bakwatiko basobole okudda mu ggaali. Beeyongereyo. Mugambye ssebo obuvuyo bungi. Amateeka gateekeddwa ogezaako kuba nga gateekebwawo. Gateekeddwa okuba nga gabeera enforced. It's right here. All clear. Bano bakyalambula kifo. Bakwatiko ne bayingira mu na motel room. Mwabadde oli omulezi gwe gasiteko ne nakyala. Thanks anyway. Muroyi gwe yatutte. So I had him check the name the girl gave us. Tommy Weaver is for real. Bagenzi okebera erinnya nga kiraga nti Rodi abadde Tom Weaver. Governor's kid. Ekyewunyisa mwana wa gavana Tom Weaver. Considered the black sheep of the family. Yakyasiza okubeera ow'ettabu mu famire waddalu. Real thorn in his dad's side politically. Era nga yafuuka eriggwa ery'amaanyi ku sayidi ya kitawe mu by'obufuzi. He took her new last name to piss him off. Kitawe bwe yafuna divorce, Selling him after his reason. maama we ssebo n'agenda. Omwana yasalawo akose erinnya lya maama we yali agenze. Days ago. Taata ne kimunyiza n'asalawo agezeeko okwesonyiwa omwana oyo. Luiseti baali bakwata ekkubo ne bamusiba. Involved in the governor's. Bamusibira mu rehab abadde yakatebwa ennaku nga 2 eziyise emabega. Anti ze ennaku gavana ze yabuliramu. Katoloza Meroyi yatwala gavana ng'ogasseko ne mutabani we. Check with the rehab facility. Njagala okebere ku rehab facility. Chummy with. Maybe he got in deep with. Njagala ofulya information bantu kibe yateranga okwogera nabo n'omwana. Oba osanga olwo gwe yanyiiza yasalawo ogezaako omutayiza ng'avuddeyo. Traffic cam near the motel. Lloyd left the scene in a 2012 Mercedes. Okusinziira ku traffic camera erya ku hotel kyalaze ti Meroyi yafulumidde mu motoka Mercedes Benz eya 2012. Tracking device. Mpozi n'ekirala. Great. Omwana oyo Tommy Weaver ayinako ka tracking device kwegamba kakongovule. Okusiya ku perolo ye. Ono yabagamba kijja kuba kirungi singa tugezaako ka tracking akoona obuzibu obuliwo. Ffe tetusobola kikola nga ffe. Kale munaaba mulina kye mufunye mu ŋŋambi nti aya omwana ssebo mutabani wa gavana baali bamusiba kwega baali bamutwala mu rehabilitation center badde amazeeyo omwaka badde yakatebwa nnaku nga 2 eziyise emabega kyokka ate mu nnaku 2 eziyise emabega ne kitawe yali yabula. Kate oleme kutuuka Nick. What? And stop all our fun? Sounds like you think we're gonna win. Round 6. Tugenda ku raundi ya 6. Made it to the halfway mark. Congratulations. Osobodde ogezaako okubanga ekintu kino kiri wakati bwe balituuka ku buwanguzi. Hoping. Feeling the same way about you. Touche. Now to win round 6, Nick, Kati raundi ey'omukaaga Nick you have to figure out its significance. olina ogezaako okumanya ensonga ya bino byonna. Lwaki nabavuzizza okutuuka awo? Are you? Well, Nick, Nick, here's your chance to find out. I'm giving you the pieces to the puzzle. nkuwadde ebitundutundu ebisobola okugezaako okugattira akazannyo kano oba puzzle. Kati kiri gy'oli. Amugambye nti wandibadde ogezaako okumanya lwaki mbasindisaawo. Anything. Bwe sooka olabe eki kyonna ekiyinza otuyamba. What'd you say? Ogambye eki? I said I know this. Ngambye akafo kano nkamanyi. Akafo akategeera Rodi, Tony Weaver. This is the place I had my. Kano ke kafo we nakurashingira ku musango gwa DUI. Driving while intoxicated. Musango gwa mutwaza mu rehabilitation center. Yeah. Ogambye mwaka gumwe babega nti ye. I was at the right place at the... Rodi yagamba, wema nali mu kafo katuufu mbudde obutuufu. This is about that night.
Ekisegezo kino kyekusse ku kiro ekyo. You were the driver. Ye gwe yali avuga emmotoka eyo. Home from a party, man. Emmotoka eyakoona ko nali nva ku pati. I was just coming home. Nali nkwata kuba okuddaka. Wamma. There was a woman in that car. Mu mmotoka eyo mwalimu omukazi. Mu mmotoka gye wakoona. Trapped. Omukazi yali trapped. Seatbelt yali emukutte. She died. Omukazi oyo yafa bannange. That wasn't just a DUI. How were you out? Eyo teyali DUI kyokka. Wafulumayo otya. I told you, man, it was just an accident. All right. Yes. Bullshit. Leka naawe. That's manslaughter. How did manslaughter charge get reduced to less than a year in rehab? Yamugamba nti nze kinnewunyisa bwe banga dda mutuufu yali manslaughter. Eyinza atya okuba nga bali gireducinga ne bakutwala butwazi mu rehab. My daddy. Kitange ye yabikola. Charges reduced, okay. Kitange ye yatobanga bw'asobola emisango kubanga gibeera reduce obanga bagikendeeza paka mu rehabilitation center mwaka. The dead lawyer in the back of the trunk? Kati ate lawyer oli eyafa. Yamufunira lawyer ngo gasyeko n'omulamuzi. Me, the lawyer? Nze lawyer ugwe. Najjukira. Him. Kati emmotoka eyo mwasimatukamu omusajja omuyeka. It was his wife. Omukazi yafa kisegeeza nti yali mukazi w'omusajja ono atucunya. And rather than pay for what you've done, you weaseled your way. Bifo ky'okwate kubogezeko sasulira kiki wali okoze. Sebo mwe mwazanyisa buzanyisa amateeka. This is fucked up. Bino biri fucked up sijja kulima. His own hands. But you can bend it to avoid paying for your crimes? N'osalawo ogezeeko okubeninga amateeka oavoidinga emisango. Weak, man. Then you could have apologized to her. Alisi wandibadde okwate kuno gena wetondera omusajja. Yeah. Ye. It was an accident. Yali accident. It was a mistake. Yali nsobi. Of my life. I didn't do it on purpose. Kino saakikola nakigendererwa. I'm supposed to just throw away the rest of my life. Nali nteekeddwa ogezaako kubanga nsanyawo obulamu bwange olw'ensobi eyo kajje nali nkoze bweti. What about the rest of her life? Kati obulamu bw'omukyala yali afudde. Ekyo wali okirowoozezaako. What about the rest of her life? Ate obulamu bwe bwonna obusigalidde. Because of you. Bino byonna byatukawo lwakubanga gwe. Bino byonna. Bino byonna ebigenda mu maaso na ssaawa zino lwakubanga gwe. Because of you. Byonna gwe. Partner's barely alive. Patana wange kataafe. Mukazi wange ali ku nninga. Banvuze emmotoka ya bomu lwakubanga gwe. You bloodsucker. Yakwase kubo n'ayitawo essimu evo jangu. Jangu. I got it. Essimu ngikutte. I know what this is about. Wama manyi kino kyekusiza ku ki? At night, the accident. Kyekusiza ku kiro ekyo ekyaliko accident oba akabenje. You lost your wife. Mukazi we yafa mu kabenje ako. Bwe bamwogerako n'awulira ne Nick. Everything, Nick. Nick, nafiirwa buli kimu kyonna ekiro ekyo. I'm sorry, but Hey, Onoosonyiwa. don't you dare pretend. Leka kweyisa nga atalina musango mu kino. Owulira, You saved him. wataasa omugwagwa oyo. If you would just let him die. Singa omutumbafu wamuleka n'afa, bino tebyandibaddewo. Necessary. Bino byandibadde tebyetaagisa ssaawa eno. had the justice that she deserved. But no. Yandibadde afuna ekibonerezo kyagwana naye kati wali weefudde omuzira wataasaako ye yekka. Ati gwali mulimu gwange. Omulimu gwo gwali gwakutaasa ne mukazi wange. Not those who needlessly inflict suffering and Mazima n'ogenda maaso n'okutaasa abantu abaleeta obulumi mu bannaabwe. 12 jurors were supposed to decide his. Ab'akakiiko akalamuzi 12 abaali bateekeddwa essala omusango gw'omwana oyo tebaasobola kugukola. For them. Naye kino nze ngenda kukikola. Round by round. Him, Round by round. other, the judge. Omulamuzi, lawyer, oyo omuvubuka. you, Nick. Mpozi kugasseko naawe Nick. This isn't the answer. Ino sino si kye ekyokuddibwamu. Be able to buy their way out of Nick. Ono yakiraba nga kiteeka bigenda kubeera bizibu. Yasalawo atawanyike. Doesn't want to play anymore. Kirabika kyaliwo takyayagala kuzanya yuyo atawanyise. Bw'otamufuna gw'omanyi. Rodi agambye nti abo ssebo baasobola okugezaako zanyisa omusango. Kubanga amazima gani nti omusango gwali gulina kugenda mu kooti. Alice Rodi bamuvunaane manslaughter bamusibe emyaka ng'etaano mu kkomera. Naye ssebo bali baazanyisa amateeka. Taata yagula lawyer n'afuna n'omulamuzi. We know he was fine. Omusango ne bagureducinga ne gubeera wano ya mu rehabilitation center kyekyokka. Rodi agamba nti ab'akakiiko akalamuzi 12 abali bateekeddwa okukola ku musango ogwo ngenda gubakolera. Ye agenda kikola agenda fuka mulamuzi kwe agenda fuka wakakiiko kalamuzi mu musango guno. Emyetoolo 12 bonna bonna abali mu nsonga eno bagenda kufuwa. Ye bw'agamba. Since you left for work this morning. Bano baakwatiko ne bajja basiikana omukyala. Sarah, Or do anything unusual? mukazi wa Nick. Everything was fine. Mrs. Malone. Unambuuza tulina kyanjawulo kye walabye ng'akwata ekubo kule kuli ogenda ku mu kooti wali kyanjawulo. Buli kimu kyonna kyalinga bw'atera okukikola bulijjo.
I don't know, but whatever it is, Nick's munasonyiwa a part of it. sina kyemanyi naye sikiwa nti Nick ali part of bikyamu tayinza kubeera part of bikyamu ono seba afubutuse yagamba wayi egyo emyetoololo 12 nze tekigenda kunsyanga waneeno We'll do our best. mukazi yabaga ngenda bassa munonye bange mufune ko ntugenda kukola ekisoboka kyaffe yenda munda nga tabitegeera kusya ku mawulire sebagazi ate kimukanze already wenda akuba ku simu ya Nick ng'essimu ya Nick teriiko ono seba ayiseemu myetoolo 12 balamuzi 12 mbate simanyi biki era nga nze ndi awo. Well, Nick, because of Tommy's antics, You just lost round 7. yamugamba Nick, I just deactivated. olwa Tommy Lost it was hiding Tommy's kiba kitegeeza nti rawundi ey'omusanvu yongikuliddeko kati kyenkoze ekigenda okukwasa kiri kimu kyokka maze okuactivatinga ankolet eri kugulu kwe kiba kitegeeza poliisi egenda kubejja mu ddakiika ntono okubasiikana your location. poliisi egenda kuba emanya we muli Okay. owaayi Tommy's anklet. In the west side of tufunye adresi Where? ku ankolet ya Tommy Want every available unit on those two. era bwe batunda kya detective bamu adresi n'abagamba nettaka uniti yonna yeetaagisa bababeereko bonna mubakwate abayi kuno bw'alengera b'ofiisa abayita munyambi waliwo embwengo bayiye eyagala kunzita oyo mutumbavu ayagala kunzita mu ntaasi munyambe yuyaje wayi kakano badde kisokodde ebbali ofiisa siina tabu yonna siina tagali siina kisi siina buzibu bwonna bwesebo sokodde wano erudde omuntu ogoba wakiye ani akuwa olukisa ogoba omuntu bwatyo ng'omubbi ono yakimanya b'ofiisa kati alina bakalira mu bukalizi si ye lwesora baba neŋŋumi yitawo gwe tugenda ffena kati kutwalira mu ya poliisi gwedda wansi naawe omuntu agisambye wansi w'emmotoka n'akanyuga erudda baabo muveeko gashiya gwe temukwatiri ono yamuyisa mpaka wansi bamufukidde oli n'atawanyika gwe sabo gwe kasajja gwe jakakuba omuggo nekagwa waki ayayayaya bano kyabakola muyiteewo mumusaaba badde ki yakuba bano emiggo buno busa bwennyini nze tonkuba jangu tugende tebinagwa jangu tugende omusajja agabye biri ku nyanjula gwotawanyika jangu tugende jangu yesu kristo namuteka munda namuggalira bana munasonyiwa obagunda naye gwesebo oli kitundu kya bino oba okyagala oba toyagala lwakitondeka neŋŋenda naawe nasimbulirawo eggaali oteekeddwa okunyamba baba bagenda ne basooka bagwa mu za poliisi maaso ala mufulume emmotoka teeka emikono mu bbanga wandibadde osiba sitibelt kati sitibelt nti ye kubanga kale ate b'ofiisi abava sekula wali b'ofiisi emabega kiba kitegeeza musyango wano kati olina tawanyikira ddala nywera okola kyabasajja okoona abakoone kono nyina obakoona kakana wansi kunzikakane biki naawe mugamba kakana oli yabuuza nkakana biki mbeera sidungi mpoleza kukakana nywera obuuza nywere ku byaki ofiisa no basibira kuli muruka nesooka zikoonagana awo n'afuna waazi n'atema
We need to kill that signal. twetaaga osooka okugyako sigino ya ankolet. Something to kill that signal. tulina okufuna ekintu ekisobola okugyako sigino ya ankolet eyo kwakirako batunoonyeza tugiweemu amazzi. tugiweemu amazzi ejja kusiriira ng'ekyaliko. oli mu ssiro. alisi nongezaako ezo tonaaba nazo wali tusobola kirowooza nti naaba nayo tevwako. ne basooka babatwala entyagi kalino bagudde ku main road. Stay on it. Don't lose them. bwebasigaleko temubaluuzinga. bano bababuulidde bano gye bakutte nakyana abagaba bazikyusira beezaabwe gye babasiikane gye bali baabo oyinza okuwuza sibo batwala munene. katonda wattu bwatuuke balinga ne maaso sibo babasyajeeko babasyajeeko maaso ne mabega. muveemu tulage engalo zammwe mutulage engalo zammwe kati ngenda basaba mufulume emmotoka kati wetufulumira boyi biba byononese. boyi kino kya bugwagwa tetusobola kwewaayo muganda wange. mufulume emmotoka essaawa eno tebisobola kumekerera ssaawa eno. sisobola kulekera ssaawa eno kati. kiki leka tulabe kiki kyokola afunye ekitiiza. kitiiza ogenda kikozesa ki? abasajja bajja kusekulabana nga balowooza okutta embwasi. babaga bafulume egaali yasooka n'abirowoozaamu. The only thing I can do. Thank God. I thought you were gonna try and... yagamba kyatasobola kukola kiri kimu kufuluma wano. yagiza buzza manju giziza buzza mabega ne basooka basekula amanda. katonda wattu yatuukira ku bano namaana agiweta mulindeko temukuba. njaga museki walinga ekifo kyonna alina ssebo gyayingidde munda eyo. eyo nayo ssebo parking road. mulindeeko mukavalinga ekisisi zonna waba waafuluma kyemma mukola. leeta ankoleti eyo oli mu ssiro wegireeta tulina okugijjako. mwengenda basaba mukwateko omudde ku saidi omambukamu abasigadde muddene abasigadde musigale wano. nesiga ku kyegamba onaafunye ekitiiza kibeeramu bumeme kati ayagala kuba kasanyalaze mu bino bisootinge gujja kunkuba amasanyalaze obalira ku 3 emu ye yamuleka kwemu n'akikoona okukakana sebo nga kivuddeko ola kyegambye yafuka n'ayambukira ddala waggulu mu parking road wabula buzibu nga bunajja. batuuse wabula banne ekiri wansi nzowooza Krismasi tuli bane neetaaga omuntu omuwawala mpe waggulu eyo ku luufu. abasajja sebo babasazeeko binyo kamala lodi yasooka n'agisibira wano n'akwateko n'afuluma. ono kitiiza yakiteeka buteesi mu nsawo yakimanya kirabika kiyamba. temuseguka musigale we muli kati obuzibu nga bunajja wano waliwo kamera esijja kiraba tekiringa bw'okiraba. kale kati osobola okukinnyonnyola. sisobola kunnyonnyola ssaawa nemerako tugende kale poliisi jojja okwogerera. lindako bifo nga tonaba kutwala ku poliisi njagala ontegeere. I think you should really be listening to this guy. nze ndowooza wandibadde omuwuliriza bw'aloba n'amugyako emmundu.
agikugyeko. You don't want to do this, Nick. Sikiwatu wandiyagadde okikola kino Nick. Nazza amaaso n'alengera akasajja kano katulabiramu obwo bukami. Yakakuba n'akajjako. Mulalu! Gwe! Gyeko byaki? That's all we have anyway. Tuyina eddakiika 2 zokka zisigaddeyo. Twagala lisi tufune engeri gye tusobola okuliiramu. Bambi tukusaabusabi. Dakiika 2 tukuliiremu ensonga yaffe. This is Mackenzie. All units stand down. Nze Mackenzie ngenda basaba yunsi zonna musooke mu standing down. Inside. Tuyingire munda. Mujje tuyingire munda musooke mundire mu kye kigenda mu maaso. Bamugambye sebo tuwe dakiika 2 kubaze tusigajja ku mwetololo gwaffe. Round gye baliko kubasigajjako eddakiika 2. Kati basabye at least bamuliremu. No cameras. Kirungi wano tewaliwo kamera. Gw'oli ludda wambwa gwe. Ono naafwa. Nick tamulaba. How did you go? Nick olazeewa. And you Katonda watu. idea who this guy. Kati omusajja yete mumumanyi. With that part. I do know that his wife is Nze kyema kiri kimu kyokka. the only one. Mukazi we yafiira mu kabenja akaatuukawo mwaka gumu oguyise emabega. Mukazi we yali ayitibwa Diana Hera. This guy must have taken the governor. Ono gayise ebeka yatutte ne gavana. Missing. Kitange amisinga. Days now. Katonda watu. How have you been? I've been busy. Gw'obadde otya kuno tubadde busy. That's how you got off. Baba ni wana essimu neevuga. That's him. Yeye. Omusajja oli azeemu okuba nateera. But even when I can't see you, Newankubadde sobola kulaba ssebo, omuzannyo gusigala gukyagenda maaso n'okuzannyibwa. hand him the phone. Njagala essimu ogikwasa oyo. Nkugambye essimu gikwase Tommy. Now we're going to start doing things you're going to regret. Essimu gikwase Tommy oba si kingenda tandika okukola ebintu byogenda okwejjusa. Ku luno ono yalina okikwasaganya. What? Ki? Feeling Tommy boy. I'm feeling peachy. Hurry. Owulira otya kono mpulira mu ngeri si nnungi. You know, it's easy to become governor when you have Manyi ku sya Katonda kibeera kyangu ofuuka gavana bw'oba olina akajja. where you came from. Naye kibeera kyamba nnyo singa weerabira oba okwerabira oba gy'oba wava. And Tommy, one more thing. Kati n'ekya Tommy, We both know it's going to be too. ffe tukimanyi kigenda kuba yakikale kigo okwate kwotaasa kitaawo mu mbeera embi. You can make it out of this. Naye Just tell me what the fuck you're talking about. gwe simanyi ki kyoyogerako. What did I tell you to do? Njagala okuleetera ki kye mbagambye okukola. Here's my cell. Eyo y'essimu yange. Great. Osobola okunkwasaganyiza okuba si kyokubanga kkubira ku eyo. Sarah. Kati She's safe at home. mukazi wo twamusiikanye eka gy'ali ba mukazi wattu yeeraliikiridde. Naye tolina kwerekera twaleseeyo unity e Bukumba. But I need some time. So until we Ngenda bayamba ku kino wabula neetaaga akadde. this game, Kati bifo nga sinaba kumanya ngeri gye ngenda sobola gezaako batasa musigale nga muzannya omuzannyo gwe. we may only get one shot at this. Tuyinza okuba tugenda kukozesa kyasi emu yokka ku kino. Now. Kati mutandike. Akubidde Katomi essimu n'akagamba. Ebiseera ebisinga kibeera kyangu ofuuka gavana ng'olina akajja. Naye kibeera kyangu okwerabira gy'oba wavudde oba gy'oba wavwa. Tugende. Tugenda kuyita wano. Heard a shot. Are you okay? Oli bulungi gwe. Malloy, the governor's abduction, is a kid. And it all has to do with a DUI Tommy was involved in a year. Kati yakwatibwa na Jessica Skies. N'amugamba nti Meroy ng'ogassieko n'omuvubuka ng'ogassieko ne gavana byonna byekuusiza ku musango gwa DUI ogwatukawo mwaka gumu oguyise emabega. Yafuna supanda n'asooka sekulendabirwamu. Malo sekulendabirwamu n'aggulawo. Kuyita kali kayingire munda. Yingira gwe gasiya naawe. Yitawo. All the cars in this town, why you stealing this? Mu mmotoka zonna ezaakabye ziri mu mmotoka lwaki obbeene y'ekikwangala. Where the hell did you learn to do that? Ye bye wabiyigira wa. What's true, Tommy? Nze ssebo nange nali gye waji mu biseera byange. Afunye eno gy'agenda okukozesa. Bwe batu ne basimbula yagitunuza eno. Ne bakwateko basuuleyo. Kadodo ne kirabika akitegera nti ebintu si birungi. N'akwateko batambula asobole otandika. Adduka. Mukazi waswaliye n'alowooza ku bbaawe. Wabula tamanyi biki bigenda maaso eri bbaawe. Yasitula amaaso n'agajja pembeni. Ate tevuddeeko akantu.
omwetolongo omunana. My dad's old sugar refinery. Kitange ayina sugar refinery. The government. Money talks, right? Ze sente zamutwala mu gavumenti. Sente yazijja wano mu factory ya sukali. Kyova Rodi agambye nti ebiseera ebisinga kwe kaba kibeera kyangu fuka gavana singa oba oyina akajja. Who founded one of those private security firms. Katonda agenda okuzza amaaso okwekkaanya. A lot of government contracts. Ng'agamba nti Rodi yali programmer. Era nga yali akolera private security company emu. Ne batandika okugezaako okuba nga bafuna contracts ya gavumenti. Baakolanga ebintu bingi. Yali kabaka mu bikwasaganya ne hacking. Ng'ogasseko n'okuingineeringa ebya footage, ebya audio n'ebirala. He was the valet. Omuvubuka oli eyafudde mu ambulance eyabadde mu kojja. Yabadde ayitibwa Derek Myers. Ye yali akwasaganya kapate. Tommy kwe yanywera omwenge. Kapate kali mu kifo ekyali kiyitibwa Kama. Jesus. Yesu Kristo. Nothing about tonight was random. Ekitegeeza tewaliwo ekibaddewo ku kiro ky'olwaliro nga kyagudde bugwi. Bino byonna byadde bipulaninga kono kirabika Rodi ono yabipulaninga. Ayitibwa Patrick Heller. Tumaze okufuna address wasuubirwa. Tugenda kufuna abaswati balumbewo mu ddakiika. I used to play here as a kid. Malina teranga okwata ekubo n'enzijanza nnyira eno nga nkyali mwana muto. Mwebale kujja ku rawundi ey'omunaana. Taata alimanga mu ssukaali. Thomas! Taata! Tommy tokkirirayo. Balina ssebo ke banyiga. Olwakanyiga ekyuma ne kitandika otambula ne kiyiwa ssukaali. Muzeeyi ssebo bamuziika mu ssukaali emmanga. Muzeeyi bamuziika mu ssukaali emmanga. Tugende yangu watoto tusobole okugezaako muyamba. Wabula genda mutaasa bati ssukaali ayiika oluyika sirwaku gulinga musenyu laba tabu kwe kwetola ne bakkirira amada ne bajja wansi. Muzeeyi mutaatu afa wabula omutabani ajja ne Rodi ajja. Ekyebuzibwa batukambudde njagala olabe. Batuuka erudda wabula ssukaali mungi muganda wange gulinga musenyu okusimula obusimuzi katutaatu omanyi kyengenda okukola kangene nfuna engeri gyetusobola ogezaku tondeka wano naawe oli afulumye bweru funa kikiiza kuyamba. SWAT team yatuuse dda ku adresi y'omugwagwa we bamusuubira. Rudi ayitibwa Patrick Heller. Bayise bagala kanywa bunywi owaye ono awalapye waggulu. Sukali no kirabika agenda kuziika abantu babiri. Rodi yajja afune engeri gy'asobola okubiyimirizaamu kyokka bijja owaye n'akutula biwaya. Wabadde olowooza kigenda kubeera kyangu bwe kityo mbwa ggwe. N'akonda kwe kukonda n'akonda bino abikonye bisobole okulekerawo okuyiwa ssukaali. Anti kano ke kaseera gavana ndowooza wasisikani ekiyitibwa sweet end oba enkomekerera empoomu ngeri gy'alina mu ssukaali. Bano basekudde akaggi basiikanyeko enamba 9 juya bali ku mwetolo namba 8 abaswati eno gye bazze basiikanyeyo namba 9. Mujje mpola temujja nga musyatu kono musyashi mwangu. Freeze police! Tugenda kusaba oteka emikono mu bbanga. Rodi ayise waggulu. Muzeeyi ssukaali amubika. Owaye Niki wandibadde obaako kyoyiiya. Yanguwa. Oli musyatu ne yeesaawo. Kino tekikola Niki kyetuliko tekikola. Kino kyetuliko tekikola wandibadde oyiiya. Nfunyemu engeri y'ekirowoozo. Ekyaki yafunamu ekirowoozo. Yanguwa. Sukali nagenda bagiika bombiriri. Singa tebaweera. Sukali agenda bagiika bombiriri. Ono yafuna kalakita ku buno obumu obukola munda mu factory ke yajja nako. N'akasaayo sukali n'aba nga ayiika kuli ne bamudaivatinga n'ayiika eri waggulu. Muzeeyi olowooza kicwa ebadde egenze. Ne bajja bamutagule bamugjeyo. Abaswati bakyalinda kulaba bakimanyi omugwagwa gyali munda eyo.
mulumbe ne bajja basaleko. Ayina embwasi teka wansi embwasi sebo bamulengera ayina embwasi no yakubirawo ebyasi ne basoka bafumitona amanda bakwalodi amanda abadavwayo bagambye temusekula mubadde kikati gwo bitandise naawe. Muzeyi bamugyeyo mukakira. My fault, okay? Oli okay? You know, I just need a second chance. Mu butuufu kyenyinza okugamba taata ndowooza neetaaga mukisa gwakubiri. Muzeyi abadde agera maaso noga nti oba osanga ensobi yeera onagenda okuba ku ssimu y'omugwagwa nga teriiko abali wano essimu neddamu nevuga nateera kujagikwate. Yeah? Aha. Seem upset, Nick. Nkimanyi oli munyiivu Nick kubanga gwozaawo ng'osubira nti oba osanga ogenda sikanawo omwagalwawo Saala. Ono gwe basekudde n'omusajja mulala emundu se obadde bagimukwasiriza ku ngalo. How is it? Kati ani oyo? Perlmutter. Ono ayitibwa Donald Perlmutter. Mulamuzi. Ye mulamuzi eyasala omusango gw'omwana n'amusindika mu rehabilitation center wanuya No more police. lw'okuba baali bamuguliridde. But hey, they went ahead and they took care of round 9 for you. Yamugamba nti wayise poliisi sebo. I think he's in here. Poliisi esobodde okugezaako okukwasaganyisa omwetololo gwo ogw'omwenda. Alabika ali mu kifo kino kusya ku sawundi. Gwe sebo. Punish me! Stop hiding behind your phone like a pussy! Bw'obadde mutuufu oyaga kumubonereza lwaki okwate kubo n'ovaayo mu kifo ky'okwekwekanga pushe. Nzuno Round 10! round 10 kubirawo gavana ekyasi gumwetulolo namba 10 wasigaddeyo ebiri. Not another step! Gezaako simbula ekigere ekirala mbwa gwenkwokye namwongera si baamusye katonda gwatu. Now that's being tough on crime! Kati ekibayita okubeera tafu ku musango, being tough on crime. This time you and I got to meet face to face. Ke kaseera tusiikanyeko face to face bwe kirika kyagala kulyanga okuba keereere. Don't you touch her! What? Who? Tomukwata bwe simukwateko genda kukola Fuck up! I'm giving orders! nze pa order sebo sigwawa order wansi eyo. Hurt her! Ngenda mulumya To hurt her! ngenda mulumya Watch! naawe nkulumye ng'olaba ne Tommy naye mulumye. How does it feel to have someone you love? Tommy Dearly. kiwulikika kitya ng'omuntu gw'oyagala okukamala gw'ofaako afudde. You fuck, I'm gonna fucking kill you! Naye mutuufu gwe ngenda kutta. To admit Mulekerawo okwasama ekigambo kutta nga nze ndi muyinza. that right. Mwandirekeddeawo kyasama. You think I was gonna let your dad walk away? Gw'obadde olowooza nti kizaawulo okubanga omutaasisa ngenda mulekaawo kinge awe okusyako ekyo kye mwakola. Sorry, Nick. This N'osonyiwa Nick. is to play. Omuzannyo gwo bwe gutyo bubadde buteekeddwa otambula. You know what they say about karma, don't you? Omanyi ki kye boogera ku kama? Wama si bwe kiri Tommy. Omanyi ki kye boogera ku kama? Gwe. Karma. Kama It's a bitch. Kama is a bitch. Yakuba ono ssebo obumemi. Muteekako kitiiza. Good boy. Ekyo ky'okoze kisufu nnyo ate oba. Kati gwe tugende. Bano baatuuka mu kifo erudda ekibaddemu omulamuzi gwe basekudde amanda nga Rodi Sebo ebintu bye bisinga byonna yali yabitegekera wano. Guess that explains why it was his car that Malloy left at the motel. Kyekyo lwaki kisobola okugezaako okubanga kinnyonnyolwa emmotoka y'omulamuzi okubanga Malloy gye yaleka ku hotel. Rodi ono Sebo ayitibwa Patukera yali yabula okumala emyaka egyali giwererako ddala. Yakwata ebintu bye bisinga byonna n'abitunda oluvannyuma lwa accident yali etuuseewo yatwaliramu mukazi we. You ask your young. Kati abadde akomyewo bukomi. Ask him what he had to do to get out of that uniform. Kati yajja ebbali n'abagamba nti bannaye gwe ngenda kussa aba detective senior detective obuuza oyo kyali opata naawo. What did you do?
tell them how you were the first. yayitawo osobola okugezaako kubanga ava mu uniform y'obwa poliisi zino zibuluzi okutuuka okubeera nga detective. Evidence. Mubuuze yatuuka tya crime scene mu budde. Mubuuze ku bukakafu obwali ku crime scene yabuteekawa. Abo be basajja abakyankalanya keesi, be basajja abakyankalanya ekiyitibwa obwenkanya. I'm sorry. Oli yambuuza kituufu ebintu wabikyankalanya ne basobola okukuzaako n'omunayo n'osonyiwa. Yabikyankalanya. Ye yasooka crime scene, ye yakwata ekkubo n'abuuza ne fayiro eyali eyogera ku musango guno. Ekifaananyi ky'omukyala kyaliwo erudda, omukyala yafiira mu kabenje. Ono aba akikuta ate tekyatandika okubala. Mufulume bannange! Oli naawungidde ku kifaananyi. Ali stuck. Omanyi kojja okubala ng'etandikidde ku sekendi. Nga mu butuufu olabira ddala tolinawo otandikira. Era bwetyo yabaluka olubaluka sirwa kuno. Bonna bonna abasinga bali bafulumye okujjako Skies. Detective Skies yaliyo munda. Era bwetyo kojja abaluka n'omwokyerawo. Yagambye bonna abali emabega w'ensonga eno bagenda kuttibwa. Tommy Weaver, Thomas Devlin, omulamuzi, Nakyala Robert Shaw, ng'ogasseko Nick. Kati wuyo Skies naye avuddewo. I promise I'll pay for what I did. So you remember a year ago, this place. Kati ono yakwata ekkubo n'amwetika n'amuleeta mu kafo kano. Akaleka ekigambo kama. Akafo kano pate yaabwe we yali. N'omulenzi we yategeka pate. Tommy mwe yanywera omwenge ng'ogasseko n'enjago kubanga atamira causing accident. Abadde ayitibwa Derek Myers. Naye ssebo yamuggyeewo. Lori yava ku pate. Ssebo yavayo ataddemu enjaga n'asigala anywa omwenge. So sorry. Okakana ng'akonye. Onamugamba nti munaye ensonyiwa. I'll give you anything you want. Nja kuwa kyonna ky'oyagala kusya Katonda bwe ziba ssente nja kuwa. Buli kimu kyonna ky'oyagala gwe kyogere. Ssente gwe kyonna ky'oyagala ngenda kikuwa. Fine. I want my... Then mpa mukazi wange. Awo boyi biba bikalubye. Please. Ati bambi. Apology not accepted. Apology not accepted kwegamba okwetonda sikukkiriza. Said you would do anything, let's put that to the test. Ogambye nti osobola okukola ekintu kyonna okubanga otaasa obulamu bwo. Then tukigezese. Yaleeta ecupa bbiri n'aziteeka mu maaso ge. To prove how far you'll go to live. Kino kye kigenda okukakasa nti oli mwetegefu genda kyenkana ky'otaasa obulamu bwo. Ecupa ezo z'olaba. Mulimu ekyokunywa kyo ky'osinga okwagala. Kyekyo kati gwe singa ofunako ecupa emu n'oginywa. Oh, I forgot to mention one of them is laced with poison. Ky'olina okumanya nti emu ejjuddemu butwa. So come on, Tom. Kati njagala okakase mu butuufu Tommy. Anti ogambye oli mwetegefu okola kyonna ekyetaagisa. Kati either onywa ekyokunywa kyo ky'osinga okwagala oba siki onywa ecupa y'obutwa. Sisobola. Sisobola amazima gagatula mu ggulu. Then again, you might not. Tomanya oyinza osimatuka. Tomanya oyinza obutasimatuka. Fine ndowooza nkwokye lindako. Wano ssebo nkuwadde mukisa Tommy. Mukazi wange ssebo teyafuna mukisa ogwo nze gwe nkuwadde. Teyafuna mukisa ogwo. Wano alisimba nkuwadde omukisa singa onywako ecupa emu oyinza osimatuka. Naye ate singa nkusyako emmundu. Emmundu ssebo ekuwa chansi 0 chances. Kati salawo. Either okunywako oba siki nkubalula. Nafunako emu. Bana yesimanyi. Najja wuute. Yewaddeyo ekijja kijje. Yanywa. Agera owulira akyali oke. Jasibe mutuze mbutuze awo. Wow. Agera okulindirira ng'alaba tewali kigenda mu maaso.
teyesika teyekyanga kweganga alabya ddala ali okay yaseka noseka naga mukama ayagala zinadda ne mukati mukama yayagadde zinadda ne mukati. Wow. It looks like my life's changing. Kirabikanga obulamu bwange obukyuse. Not quite. Nedda si bwe kiri munnange. Kati bino teyabimuyirawo n'abimumaasiriza. Kiraza okola ki? Ongambye ntogera kupa omukisa ogwokubiri. Yakuba bukubi kyasi wansi. Bino ne bikwata ennaali. Ndowooza mulimu badde mu mafuta. Ye talina gwagenda kuleka. Abadde asobola obosanga kijja kunywa ecupa ekitte kigaanyi. Kati asazeewo akyokye nga kiramu. Oyo bamuyita Patrick Era. Nick, come on. Nick zuukuka naawe. Waliwo ayita Nick. Musatu abadde aniko syasya agenda okudda engulu okwekkaanya bw'ati. Nga ssebo kirwadi kibatadde mu mmotoka Explorer. Hey, welcome back, Nick. Weebale kudda ngulu mwana Nick. Bamusibye kambe emabega. Tuli kuki? Tuli kuki? We're taking a little ride down Ati twevugavugamu wano eno mu kibuga. that my dear Diana's did. Njagala tukwate kubo tugende mu kafo mukazi wange we yafiira. You've been a really, really good sport tonight. Unfortunately for all of us, the game's about to end. None of us. Yamugamba amazima gani nti obadde sapoti nungi ekyo ky'olwaleero. Naye ekyennaku ekiriwo nti ku kazannyo kaga ku mulundi gwaffe ogusembayo omwetoolo gwe 12 teri agenda simatuka. You're gonna turn yourself in. Wangamba ti senga kwangu lugenda kwewaayo. Ebyo nakulimba naawe. Justice? Kino kyo kiri ku bwenkanya. Bwenkanya. The woman? Sarah has nothing to do. Bwenkanya obw'okutta omuntu atalina musango. Sala bino tebimukwata ko ne mukazi wange byali tebimukwatako. The system is broken. And System ene ekyankalanye yeetaaga kugolola. We are very Yeetaaga kugolola system ekyankalanye yeetaaga kugolola. will work with us. Lodi mu yali ateekeddwa okugezaako kubanga afuna ekibonerezo ekimukwana. Naye ssebo kitaawe yagulirira omulamuzi n'afuna looya ofiisa naye n'amugulirira. Kwegamba ne bakyankalanya system kye yamugambye mu scale tezibalansinga oba kitwandise minzaani tezibalansinga. Kati alina okugezaako okubanga amuyamba minzaani z'obwenkanya zibe nga zibalansinga. Trying to help him rebalance them. Kati kyaliko we have is the ones we make for ourselves. This isn't justice, this is murder. yagamba nti amaziba gali nti obwenkanya bwe tulina bwe obwenkanya bwe twetwerawo. Tommy. Kono buno si bwenkanya buno butemu. Tonyega! I am not like him. Era yakomekerera mugamba nti singa ogezaako okukola kino ogenda kuba toyawukana ku Tommy. Kono tokirowooza akoze siringa Tommy. Looks the same to me, man. Yeah, Nze mundabikira nga muli kyekimu. give it to you. Kati kansooke nkikuteeremu giyo kakashe mu siringa ye. Services, how can I help you? Banaye mutuyambe akubidde aba emergency. Listen very carefully to me. Njagala ompulirize ennyabo. There is going to be a rather horrific accident. Yagamba nti mu kkona lya Grant ng'ogasseko ne Shywood. Grant, Wagenda kubeerawo accident oba akabenjedde kabusa. Kati kijja kuba kisingako singa mukwate kubo ne mujjamu mu nnambiro ng'abalimu tebannaba kufwa. better chance than my wife ever had. Ngenda kuwa omukisa Nick mukazi wange gw'ataafuna. Nze at least nno mpise emergency. Before nga tetunnabafuna kabenje. Tomanya muyinza osimatuka bayinza okutaasya gwe ne mukazi wo. Katonda wa. Kirwadi ssebo kiri serious. Kisooka kisibe eggaali. Well, this is it, Nick. Kye kino Nick. The big finale. Kino kye bayita big finale. Know the ambulances are coming. Okimanyi nti ambulance zijja. And we end our game with a bang. Ndowooza ke kaseera tukomekereze omuzannyo gwaffe n'ekiyitibwa bang full blast. How you feeling, Nick? Owulira otya Nick? Everything and you're powerless to do. Bweganga oli awo tolina maanyi tolina kyoyinza kukola gezaako taasa gweyagala. Chance to say goodbye to your wife. Nga tolina mukisa gezaako kusiibula mukazi wo kanino gwe at least omukisa oguyina naye nze saaguyina. Your wife wanted you to become a murderer? Kyogamba kino mukazi wo kye yali akwagaliza fuuka mutemu. This is justice. The justice she never had. Buno obwenkanya mukazi wange bw'ataasobola funa. You'll get lucky, and there'll be a good Samaritan who just happens to be in the right place at the right time. Tomanyi oba osanga osobola okugezaako okubeera good Samaritan. Ayinza okubeera ow'omukisa okubeera mu kifo ekituufu mu budde obutuufu. Sebo kiyeeko kojja
motoka kitaddemu kojja ne kirinya kabaati kibagambye negenda kugwera mu full blast. Eno big final egenda kugwera mu full blast. Rodi yagezaako taasa mukazi waakyo naye omukazi bambi embeera yali mbi. Kyo kigamba nti yali tateekeddwa kutaasa muvubuka oli kubanga yali akozinza akabenje. Yali alina kusooka taasa mukazi we then alyoka alowooza okutaasa omuvubuka. Naye mbusebo ye yasooka taasa muvubuka mukazi we n'afa. Kati bonna bataddeko obwenkanya. What would you have done to save your wife's life? Ddala mutuufu ki kye wandikoze otaasa obulamu bwa mukazi wo? Kyonna kyonna. Exactly. Ate nedda mbutuufu. Kumbe Rodi yeekutudde ne basooka baatika. Kwate mundu egudde ku dashboard. Motoka neetagala. Kujja nesika gy'eddakiika ng'emu. Basooka ne batoba. Tekimuganya kwata serubwatula. Kyokka kirinnye kabaati. Kiyagala bafiire mu kifo kyennyini mukazi we yafiira. Wennyini we kibatwala. Ne kiddamu ne kigirinnya kabaati. Bali munda no balwana. Emmotoka kojja ebala esigadde butikitiki ne kirinnya kabaati. Kiyakola yafuna wano karo ya mira. Nakyalo ofisa kye kimutuga kirina amaanyi. Banaye nedda Rodi kyabasooka abaza neebuuza akyejjeeko ati yakula karo ya mira n'akikwata tandiko kigunda ogutwe n'agamba ddi yavaayo kuba ebyasise mabega guddewo ndabiramu nesigala wansi emmotoka etagala nekijjukira mukaseera bwe baabakoneya nga alina omukyala emmotoka yatagala ono afulumyemu bintu byakufulumamu kipindaro nga bafunye akabenje yatowanga bwasobola otaasa omukazi agenda okuzza amaaso nga Nick afulumye kyokka eddakiika ziweddeyo kojja egenda kubaluka esooka kirowooza Katonda wata yayogera ekigambo kimu Diana. Emmotoka ssebo n'ebaluka olubaluka. Yayogera ekigambo kimu Diana. Emmotoka n'ebaluka olubaluka. Bano bagamba tuliko ne Katonda wafu. Musajja si mutemu wabula sitaani busitaani. La. Poliisi etuuka butuusi olyoke bono ndi fayini naye nzalira bajjemu okweyambya embwa maama nyawo nina kyeyakwate kuba gyagezeko musya waye Nick. It's over. Thank you. Biwedde kyengenda okugamba kikimu weebali bamwebaza gwa musyatu atobye. La. Naye kisinga okubeera ekikulu nti afunye omukyala naye kennyini ali bulungi. Abasajja babayo abalina emitima gyabwe nabagamba temuzanyiranga ku famire z'abantu eyange nkujjako bolozi